Webale nnyo genda maaso n'okubanga otwegattako amanya gange nze Waswa Emmanuel oli ku mukutu ogwa Trust Media Uganda nsaako n'omukutu ogwa Waswa Emma YouTube channel kwe tusinza okubanga tuliziganya tutambula ne bannaffe ba sponsors baffe abalungi abatunda engoye z'abaana n'ebikozesebwa by'abaana bato bannaffe aba brands shoppers yugi abasangibwe kabalagala okumpi n'ekizimbe Tirupati Mazima Mall bakwire ku namba y'essimu 07 886 7 7 engoye zonna ennungi Christmas zonna ezigulawo ate ng'omusawo the award winning doctor represented by the award winning blogger Dr. Biv Organic Access Building omusawo omukugu ali certified omusawo yawangudde award eya People's Choice 2025 ekitegeeza nti gy'olina okugenda munange ojja mufuna ku namba z'essimu eziri wansi awo ku screen ye nga bulijjo oba ku Access Building abeerayo ajja kubakola ku nsonga z'okukulinya banono be bagagga baffe abateeka ssente emirimu gye tuba nga tutambula tuba tusaka emboozi zibasanyusa kiba kingi n'obawagira no shopping na brand shoppers ate nomaliza ng'ogenza dokita n'akujjanjaba tuli mu mboozi z'okukyeeyo ebyafa by'emikono gyaffe bibeera ku kyeeyo ne bibakwatako nze ntambuliddeko omu ku bali fresh awunya nnyonyi oli otya munnange Jendi sebo obulamu bulungi yebaleka emirimu kale sebo okay nawe jebaleka kale sinyawo amanya nze osomano negange nanga gange bampita Asimwe Caroline Muteguya Asimwe Caroline Muteguya we dira ki bamuteguya bamwedira ki ebyo tetwedira ffe temwedira kubanga bamuteguye wane waffe be baseguya babeera beddira ngabi kulikaye bwe navuddeyo sebo obulamu bulungi owunya nnyonyi yokka obadde mu nsi ki mbadde mu Saudi Arabia obulamu bulungi Saudi Arabia obulamu Saudi Arabia si bulungi si bubi bujjawo wamakati okay muno maze mbanga ki mazemu wiiki emu n'ennaku eziyitamu obulamu buli butya Uganda kati okola okomyewo obulamu e Uganda bulungi kuba tulina fresh oxygen eri gye mbadde sifuna and Uganda is so green njagala nnyo green oxygen ne AC ndeyo kyesinga okuba ennungi oxygen is the better kuba ye natural Katonda gye yatonda ate eri AC sinungi mubeera muli amutanga mwakatuuka nokuba nyina omwana agweva kupinga ku kisaawe jasisaba nga atona emabega abadde ava era ne ku kyeeyo bino byenkola pick and drop naye atuuse bw'ati nasooka nava n'emmotoka nagamba enkubeko anti kati eri enkuba etonya mulundi gumu mu mwaka like twice only mu November and December naye the whole year tewali nkuba omwana nga anyimirise emmotoka ku Northern bypass wa express ng'enkuba etonya nanga amasoko embire nga sima kyangamba nagula emmotoka nayimirako egwesekensi nadda mu motoka kuba enkuba mukisa bali balina ssente naye tebalina nkuba batugambako nti bakola nkole bali bagikozeeko sigimanyi eyo obulamu e Saudi Arabia bukuberedde butya tebwali bubi nnyo newankubadde ebisoomooza nabisangamu wabisangamu nyinanye ebigendera obuuza lwaki waleka amaka gano amalungi genda ba wano n'oleka famire yo n'omwana wo w'abaana bo n'omwami n'ogakugende nagenda ekisooka nange naye njagala kulinnya ku nnyonyi kyali kirooto kyange okuva edda kulinnyako ku nnyonyi kyekyali ekisooka kyali ekisooka ekirala nali neetaagako ku capital kuba capital gye nali nyina yali ekendedde nga neetaaga nyongerezeeko ku capital wange wali okola mulimu kyogwo ogwali kendeza capital nali nyina edduuka erya is it one by one oba bityo kamukamu buno bafa babuja sukaali ebintu ebyo pima kino muceeri kawunga sabbuuni soda bwe bityo abantu babadde bangi ndaba bakola mu maduuka edda neegombanga okutunda mu dduuka naye nga neegomba kulya byakulya bibeeramu nga ze kyenneesunga era nga ntunulira omuntu atudda mumagi mukazi naye nga ndaba ebyokulya bitunulidde donati ziryawo bugaata bunyega nenga nenkola edduuka sooka nembira nembikuta nedda kati oba olina okubala obalansinge omanye emigaati njiguze katugeze oba 5,000 amagoba olinako nga ga nusu 5 kati bw'ogamba nti koobirye kiba kitegeeza ogenda kulya amagoba ogende capital
enkomerero yabyo era edduuka liba lidda wansi. Kiki ekyasula edduuka lye oba ekyayita okukendeza capital? Anti kati omanye ebintu by'edduuka oyinza okugula ng'akasawo ka sukaali nga bbeeyi ebadde waggulu ate no stocking nga sukaali wo ate oluvannyuma ne bakendeeza ki ebbeeyi. Kati gwe jjukira omugulidde ku bbeeyi kati ate ogenda kumutunda ku bbeeyi ya layisi toba tokola. Bagamba price fluctuation nti musuubudde sukaali ku bbeeyi ng'abuzeemu kale ng'amafuta be gali waggulu ne gasala omulundi gumu. Naye nga gwe wabadde osuubudde ate ku bbeeyi osigadde oleeze baneeba bo basaze. Kati ekiddamu bw'olaba nga neeba asaze naawe ogenda kusala of course kuba bwe kitaba ekyo bakasitoma bagenda kuddukako osigalirawo. Kati oba olina okusala naawe otunde naye ng'ogenda kuba otundira ku loosi osobola osigala mu katale ogenda omaliza nga capital omulya nga capital taliiwo. Kambuze ekibuuzo edduuka lyalinga likola sente nga mmeka nga boga nti olunaku omuntu atunze sente nga mmeka bazibala bate sente z'edduuka? Kyali kisinziira seasons kati nga ebiseera ebya December nga sente okolamuko bw'obeera ng'ostockinze ebyokunywa ebyo nga biba bitambula kuba abantu baba bashopinga then n'ennaku enkulu nga Idi ezo nazo oba okolamu n'abaana nga baddayo ku ssomero oba okola then awo wamakati ziba ntono n'osalawo n'ofuluma. Kati nga buno obudde bw'enkuba ebyokunywa biba tebitambula oba otuddawo butuuzi nasawo ne ngamba kangendeko wabweru nyongerezeemu olowooze ne ku birala. Ebweru eyo bw'otuka okutandika okutambula watuukira maka malungi? Eyasayininga contract yange we natuukira twatuukira ku office then najja nampikinga enkeera. Wasanga abantu bameka mu maka otuuse mu nsi gy'omanyi nti teryakumanyi wasooka kulowooza ki ng'olese n'omwana emabega? Nze bwe natuuka mu maka nali musanyufu nti ntuuse sawudde kuba nali musanyufu kale nasanyuka mu mutima naye nasangamu abantu baali bana olunaku olwo lwennyini baali bana naye oyo boosi mwennyini eyandeeta nga ye tabeeraawo naye mwana wa waka naye alina amaka amalala agage gali ku mabbali. Kati ab'ewaka bo bali basatu muzeeyi ne mukazi we n'omutabani omu nga ye tanaba kuwasa naye nga abaana balina amaka bawasa. Kakati okubeera ng'oli eng'oli muzadde omwoyo gw'abaana gwe tegukuluma? Gukulumira ddala gwe gusinga n'okuluma. Tunyonyeremu ku mboozi y'omwoyo gw'abaana ne famire gy'olese emabega oliyaawo olaba ensi buli gotunda muzungu buli omu akuyisaamu amaaso. Ekyo kirumira ddala n'okusinga ddala kati abaana beeri si be baffe abaana beeri banyoomi bajooga tebatuwa katiibwa wadde n'akamu ate kati n'oddamu n'okuba ekifaanana abaana ababo n'olowooza kati abaana bange bali batya kati oba balidde ki leero oba babadde ki kati ate bwe bakugambako ne bakuwaako amawulire nti oba omwana yalwadde kikuluma nnyo ogamba kale singa mbaddewo oba teyandirwadde naye ng'era still n'obwobeera basobola kulwala naye nga omisinga nnyo famire yo abaana b'okusinga oba owulire obamisinga nnyo. Kati bw'otunuulira abaana nga bali nga bakuyisaamu amaaso nga naawe olina abaana olaba nga babakuza bubi babakuza bubi? Babakuza bubi nnyo nnyo kuba omwana weeri asobola n'okuba maama we n'amukuba nnyina amuzaala oba waliwo omwana omu gwe n'alaba ng'abiikula maama we amubiikula olugoye amulingize kale baana ba myaka 6 myaka 7 8 nnyina nga lwagamba ki yaseka busesi oba asigala akola bibye gulinga omuzanyo naye ng'olaba wali omuzanyo gulina okukoma kuba kati omwana wobiikula maama we kiba nga si kirungi kiba kisuse ekyandikomye kiba kisuse. Olina ky'oŋŋambyeko wenabadde wentuuse wano mu Bahagon n'oŋŋamba toyagala kudda bweru
Njagala onnyonnyole ezimu ku nsonga lwaki ng'osaze obutayagala kudda bweru. Embeera y'ebweru si yeeyagaza n'okusingira ddala ensi ya Saudi. Ensi ya Saudi Arabia omukozi obeera waka. Bali bagenda batambula buli kawungeezi batambula. Sina kawungeezi oluusi bayinza okuvawo n'essaawa 8 bamisana ne bakusibira mu nnyumba. Kati nze nga bansibira mu nnyumba wadde n'essaawa 9. N'obeera omwe mpaka kale in the building. Yes. Kuba nnyumba zaabwe ziba nnene naye ne basiba ku muryango kati nga wano ne basiba ogwo n'osigala mu nnyumba. Ng'otambulira omwo emirimu okola mirimu gyo bw'egigwa odda mu luumu yo. Kati ng'obulamu obwe bwabwe olunaku noba oba oyagala genda ku shopping tebakutwala, oba olina ky'oyagala obagamba naye they take their time okukuleetera gwe ky'obatumye. Kati ng'ebintu ebyo okera kumaca ng'era kyoyagala leero ye neerowooza lwanaki oluusi oli mulwadde bw'olwala tebakutwala mu ddwaliro osigala okola ng'oli mulwadde. Ekintu ky'okuba ng'abaana tebatwala mu ddwaliro kiri sokkomo. Lwaki tebatwala mu ddwaliro? Simanyi lwaki. Kati bo eri batuyita bakadaama ate bo bamanyi nti kadaama talwala tori supposed kulwala actually in their mind. Omukozi talina kulwala, omukozi tolina kwemulugunya, omukozi kugamba gw'oli awo kyebaagala olina okusigala ng'okola mirimu gyabwe. Kyuma kya muda kibeerawo. Oba oli mulwadde oba toli mulwadde. Nagwako wansi kuva upstairs naye nva ewa mutabani we. Kati bwe mba nkirira ku fuleesi embayo nenkirira nengwa wansi. Wagwira ki? Simanyi kye nalinnyako nekiseerera nengwa kati guno omukono neguva mu position yagwo. Ng'ogwange bwe gwasookayokko. Anti nagwa bwenti nava bwenti ku madaani eseera bwenti wansi nga steps ziri 15 kati kuva ku wansi emu mpaka wansi guno omukono ne gukyuka naye nga nina okukola enkeera nagenda okuzuka omukadde ne mugamba nti ngudde wansi kyeyampa just olive oil nti nsiimuleko nensiimulako naye nga tewali kyekyavaamu. Omukono ne gwanuma just nagamba Katonda nengamba Holy Spirit omukono gwange ate nyina okukola. It was a miracle. Nempulira nge guzeeyoko kuba gwali guvudde mu position nempulira nga guzeeyo kati enkeera nyina okusooka kugolola ku makya naye nga ngezaako okugula nga omukono tegusobola nga gunuma ate eno guno omukono nga tegusobola kugolola. Kati nga ngoloramu katono bwentula ansanga ntudde kamugamba omukono gunuma kale nsikaamu naye nga talina maanyi kuba olwedde mukadde ate nga tayagala ngambe oba mutabani oba bawansikemu kale tebagala oli omusajja akukwateko nga mpulira njagala omuntu agusikeko naye nensigalira kusaba kwokka yogenda nga guwona mpola naye nga olina okukola emirimu n'ogololwa n'okukuuta esepiki n'okukola emirimu gyonna n'obulwadde bwo wadde panado tewali waba bakuwadde eddagala bagenda kuwa panado which is most of the time ngeri expired. Bali bastocking amaddagala gaabwe ge bamira naye nga galwawo osanga nga balina n'eddagala erya 2015 2013 nawo bagamirako bagamira nga gaggwawo tebabimanyi tebabicheckinga actually they don't care they just swallow. Kati nawe bw'ogamba nti wano bakuleetera panado obwiki bw'ogenda okukeberako nga olusanga era expired bwebalikuwa mu okolotya olisuula kati n'osigalira ku Katonda yeka n'olinda ebiddako ekyo kimu kikyakutamya okubeera ebweru. Ekirala emmere yaayo they don't have fresh food nga Uganda. Uganda tulina fresh food and we have a lot of types. Amatooke tulina amatooke tulina muwogo tulina lumonde tulina kosho tulina nankakalo byonna naye eri muceere then ne chips
ne chicken n'ennyama y'endiga. Ng'ate biri awo mu fridge. Ate biri mu fridge biruddemu emyaka kati enkoko yeeri toyinza kumanya nti na nkoko. Just ogiraba kala, ogiraba maaso n'olaba nti nkoko naye taste nedda. Ne kala yaayo yakyuka eri ddaaka olw'okubeera oluddewo ng'eri mu freezer. Buli kimu bakiteeka mu freezer, greens zibeera mu freezer ne zimalamu, ne musiga nga muzikozesa. Ennyaanya ne muziburendinga ne zibeera mu freezer, osiga nga okozesa ebyo biri mu freezer. Bw'olaba emmere yaabwe eba tezimba mubiri. Bokola owangalira. Olina kyewangambyeko ekyakasente. Abasinga obungi bava wano nga baagala kufuna sente. N'otuuka ng'ofuna entoojo kyenda. Ki ekikujja ku mitwalo ekyenda ekyo? N'ogamba nti akasente badde kafuna ekyenda ate Kampala kazibuzibuka ne kaŋŋume n'afuna abiri ge Kampala n'embeerawo. Anti kati olaba nga tuva wano batugamba ogenda kufuna mitwalo kyenda. Naye nga amazima galigo emitwalo kyenda tegiwere gya Saudi. Saudi esente yaayo eri wansi, exchange rate eri wansi. Bagamba kale bo bakusasula kyenda ekyabwe eza Saudi baziyita riyals. Kyenda riyals, 900 riyals. Naye bw'ogenda kuzisindika e Uganda ekinene nnyo oba ogenda kufuna mitwalo kyenda na mu etaano. Naye nga si bonna abazifuna kisinziira ki type gy'okozesa okusindika. Naye ng'abamu bafuna 7,8, 7,6. Ng'olabira ddala pulani gye wagenda nayo, ekibalo kye wagenda nakyo nga tekibalansinga. Kuba wagenda obalidde ku mitwalo kyenda, myezi 2 kamu 8, naye nga myezi 2 ogenda kufuna kamu 6, kamu 5.